Kendezaako. Tukusooka okusima kwange eri obubaka bw'obadde otuwa tutandise okubulaba. N'ekirala neebaza Museveni olw'okuteereru kuba kati manya amaze okumutta kuba yagaana ye okwebeereramu. Sebo naye newankubadde era bwe yatukola bubi naye twalibadde tusaba at least yeewugulemu kubanga ye waali simanyi nti ajja kuva mu mannyo g'empologoma eyo. Kaakati owagira ki? Ogambye weebaza Mukama ku lw'okuba bamusi. Mu butuufu lwaki ngambye bentyo lwakuba ereru yeebaka nnyo afunye security alert eziwera ng'ali awo yeebase. Kale sebo. Panengana ngati munyine kisambumbu n'obaza Mukama ku lw'okubanga Museveni aseerweru. Wanji? Hello? Tetulina budde Wanji. Hello. Musumba je baleko. Kale nyabo nawe je baleko nyabo. Kale bali nokuweereza. Amina mukwano nawe we bali kubeerako. Kale wadde nkubye ku nsonga ya FIFA like abe North. Abe North what? Northern Uganda. Munange abantu babatta ma video bagasindika buli omu asirise. Byanga tulina abantu batukiikirira. Bambi. Munange kubanga nzibasindikidde ma video mangi bantu bafa every time. Abaana bato bagwa ku banyina abagwako nga babase bonna nga abaana bali kukaaba. So kati saa Mukama atubeererewo. Amina mukwano. Kibinyo. Naye lumu bijja kuggwa kubanga Mukama kyatandise ajjo kimaliriza. Amina. Aye Musumba bali kuweereza. Kale nnyo. Musumba Mukama yeebazibwe nnyo. Nina. Musumba mbadde nsaba okusaba kwange kujje gy'oli n'eri bannaffe bonna abalina eddoboozi lyaffe. Nze ndi mukuwuliriza okuviira ddala kudde wano. Abantu abasooka ddala okuwuliriza abo be walaba abo ku gundi yo ku live yo yenza omukubo kubanga omutwe gwo gwansatusa Bible and politics. Engamba kantuule mpulira ekintu kino kiki ekigenda okuva mu kintu kino. Ebigambo ebyavangamu nga binsanyusa binzizaamu amaanyi. Nze ngaasoma Bayibuli nga ndaba engeri gy'okwatamu engeri ya Bayibuli n'eya politics. Engeri gy'okwatamu President waffe n'omulifaalinga ku politics owaleero nga ndaba olutalo David lwe yalingamu ne Sawulo nga ndulabira ddala nga ndaba kabona agezaako okugamba David okuwa Sawulo amagezi nti ekintu ky'ogendamu kirabika kizibu Mukama yakuvaamu. So nze omukubawo ababaddewo nga nkuwuliriza okuva dde wano kati ngenda kusaba kubanga naawe entandikayo gye watandika bwetyo bwe yali kati nkusaba Mukama wange tugezeeko nnyo nga we kisoboka tulikulutingeyo abaana abalina eddoboozi ekyo gyebali tebalina platform abalina eddoboozi eddungi kubanga ffenna tuyinza okuba nga tuli wano twogera naye nga tetusobola kusengeka nsonga nga bw'osengeka ng'eriyo abaana abasobola okusengeka gye wakyogeddeko n'ogamba oyagala omuntu agezaako okufuulula okujja message eno gy'oyogedde n'agissa mu lulimi luli olulala gezaako ekintu kino pasita okukiranga kubanga abantu betwali nabo betubadde nabo babloga baffe abavuga struggle abakoma mu struggle eno omuliro wali abantu kati nganzi sikyawulira TV za Uganda sikyaziwa budde bwange kubanga amawulire gaabwe bagasengejja nnyo ffe tugenda okulya tugenda okugafuna tubanga abalyanga tulidde ebikutu bye basuusuddemu ffe bye tuliya ebibi nti tebatuwa kye twagala kuwulira kati amawulire gaffe gava wano
nti wano waliwo amawulire g'otuwa gye batasobola eri kutuwa ate ebintu bigenda otuukawo nga ffe tubimanyi era nga bwogamba nti bisookera wano bo bagenda obifulumya nga tubimanyi temutwala baana kubagema bagenda kubatta ekyo nga tukimanyi temugenda kukola kito ekyo nga tukimanyi so tubadde tusaba mutulikurutingireyo abantu abasobola okuvuga struggle kubanga abasinga baabagula mubawe ku platform abasobola okwogera obulungi mubakolere ekeyiwa emabega w'ebisenge by'amakolero banagenda okujja eno ng'omuntu omaze omusundula omutegere ate abagumu abatalina mitima gigulibwa nga bano abasooka baabagula baali boogezi balungi kati omusajja wa fone yali gundi gwe yakolako obwa buloka ku airport paka kati tuddanga mumuwuliza nsereko gwe yakolako obwa buloka nga bamukwatidde ku airport Entebbe yali musajja mulungi paka kati tuddanga mumuwuliza ekyo kyensaba Faziru tetuddanga mumuwuliza nti waliwo abalina emitima eminafu bagenda bwe batyo tetuddanga mubawuliza naye tufuneyo abaana abala kubanga tutuuse struggle weewoomera diversions nyingi nnyo okufa obufi naye luli twabakwatanga babuloga baali bangi nga tubakwata entegetege bagezaako okuleeta diversion abamu baleeta point kati nga naffe wano ttiimu yaffe ey'ababuloga nga nyingi nga Museveni talina waayisa ddoboozi so kyembadde nsaba tufuneyoko abaana abasobola okusengejja ensonga tubawe platform basobole okuyingirawo batuyambe ku kintu kino nina ensonga nyingi naye kankomeku eyo ey'okusaba kwange nsaba tukisalira amagezi ne bannaffe abalala bonna ng'okwatagana nabo babuloga tukisalira amagezi tuleete abaana nga naawe wajjira mu kikyabumbuye tunasanyuka n'abalala okubanga bazze webanye kalisebo teyanzanyosebo ensonga eyo njigezezzaako nnyo nga bwensobola era Hello. Mukulu je baleko. Kale sebo. Nawe je baleko sebo. Kale sebo kati nze mbadde njagala kuyita mu bwangu. Sebo. Bansaba kwogera ku kigambo kya Kabaka. Nali ndaba vidiyo ya Lumbuye yampisa obubi. Nga omwami Mayiga alabika afunvulidde ayagala kutta Kabaka. Nengamba naye omuntu ono agamba akoze investments zonna mu Uganda mbu tayagala kuvaawo nga lwaki tayagala kuvaawo bwagenda n'awummula naga obwagundi abuvuddeko okay tujja mufata lwakuba alina byabbye naye obviously genda okola ebintu ebirala naye gwe n'oyagala okutta omuntu lwakuba mbu oyagala kuyisaawo interest zo n'ekirala kyenjagala okwebuuza ku kya Kabaka waba awulira ebintu bino nti omusajja afunvubidde ayagala mutta lwaki tajja n'atugamba ffe ng'abagundi kye wasuggestinga n'agamba nti bannaaye mbawadde katikkiro wammwe omupya ye ABNC Mayiga aba asigalawo atya abatasigalawo abatasobola kusigalawo kati ffe kye tusaba Kabaka oba katusabe tutuuse okusaba kwaffe nti atukolera ekintu ekyo bambi ayogere ye bwogeze ekyo fe omusajja tumwekwatireko naye anzanyuseba kale sebo neba na Uganda muri sita Uganda muri serious ote muri serious labayo omwana mbu pastor lwaki toza ku Eben Hello mami Hello nyawo wewe okuweereza sebo amina mkwano kakati nze nina kyenjogerako naye era part of it comes from the gentleman abaddeko ng'ayogera banange ensigano okwogera twogedde era n'okucreatinga abantu bandi bacreatinze naye nze mbabuulire twogedde more than unnecessary than actions obudde we butuuse kati buli muntu yandibadde afa singa oyo omwami ayogedde n'agamba tufuneyo abantu abagenda okutandika action nandiwulidde naye abantu nga boogedde kiki kye tabawulidde kiki tabatamanyi ku gavumenti eno kiki ivo ze batawulidde buli kimu kyonna bakiwulidde iza kyenda batubulamu ekintu ekiyitibwa action ebyokwogera ku social media twalibadde tubikendeeza nako ne tubeera ku underground is action preparing for actions
kubanga bano abantu bajja bamazeeko kati ffe twogedde ne twogera yes abantu bwe twogera bw'oyogera oba basesesezeza abantu ekimala bwe mumala okubeera taste you don't need to keep on and on kati noonoonya ekirala ekyokukola bannaye waliwo aweetaaga action kati abantu abatuuse oba mulaba kati abo abantu bwe mulaba ebyo bye bakoze ne batandika okukola ebyo byonna ebyo byonna ebintu tebiri Museveni nti yabikola biriko underground somebody behind it oyo omusajja Museveni takyalina agamanyi agakola ebyo windows zonna zayikayika dda naye ekintu ekyetaagisa kati n'okwogera twandibadde tubeera less but action zibeera more nze that's my suggestion. Thank you. Mwena abaliko abawuliriza abaagala struggle mbatumidde nnyo mubeere bulungi bye. Amina nnyo. Comment section kugamba mmwe bya revolution mwabivaamu ebintu bye muliko byokka bane comment section mumalamu amaanyi. Tuweereza. Kale nnyabo. Nawe gye bali. Basa kasooke mpiseewo kano. Bannange Mayiga yategese birthday run ya Kabaka naye mbadde nsaba bannayuganda ffenna teri birthday run nga Kabaka alina amagye nga Mayiga akyali Mmengo. Tuboyikootinga egyo emisinde ku luno Kabaka ave mu buwambe bannayuganda mbeegayiridde. Ekirala pasita watugamba abannalwanda olina bewayogerako ekitundu naye sigenda kyogera naye omunyarwanda alina engeri gye yakozeemu mukwano gwange bano abammalirenda n'agenda n'awola omwana ssente entini ennyo omwana n'amusingira ekintu kye naye we yakimusingira omusajja n'atunda ekintu ky'omwana nga n'ebbanga lye balaga terinaba kutuuka wamala okutunda ekyo n'akitunda layisi n'amukubira n'amugamba mbuze ekintu kyonna kitunze kyemmanyi kwali kwe kulabanga ebimu mbiyitako buyisi bw'amala okukitunda jasi njaga atangaze bannayuganda bamanye nti ebintu by'oyogera singa tubikwata singa tetugwa mu nsasa tetera okugwamu kati we yamukubidde n'amugamba ekintu mmaze okukitunda kyeyamusingira ng'amuwadde obusente obutini n'amugamba n'ayongera ku sente ze yali amubanja n'amugamba ate kati nkubanja sente bwezi omwana yadde amubanja jasi obusente butini n'agamba nkuleetera poliisi omwana n'agamba bano balina obuyinza balina amaanyi bagenda kunkwata bitya batwala nangamuntu yange n'ayogera ebintu bingi nga ndabira ddala pasita bennyini ate eyo gurupu wagyogerako mu kabano. Era bannange bannayuganda mwenna mbamuwulira pasita nkunoonyeza mu kabokisi lwakwa sinnaba kukufuna nkwegayiridde empaayo akadde nkwegayiridde mukwano taata empaayo akadde kyemmanyi nti ontegedde. Ekirala bannayuganda tubeere bagumu ensi yaffe tugirina ebyo Museveni byakola byemulaba byakola mu nkyukakyuka yonna pasita olwedde wakyogera nze mbaddeko emisana era ng'okyogera ng'oli ewa flashlight nga by'oyogera byonna mu butuufu bwe biri. Ensi yaffe tugirina era Museveni ali mu akatengo kabatwala. Ekirala bannange abantu betukola nabo ku Twitter betwitinga nabo bambi muveemu kafiya ke babataddemu waliwo kafiya ke babaleeseemu naye mukaveemu bwe mwongere maaso na mulimu gwe tukola tujja kufuna ensi yaffe inshallah pasita beera bulungi naye nkusaba mbi tudde empaayo akadde. Kale nnyabo. Waliwo nakasiriikiro katonotono waliwo kyenninda
naye bwe nkujjako ogenda kuba oyogera naye waliwo essimu genda bawano bwejja. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe ssebo. Amiina mukwano. Bw'oba oyogera ne nkujjako uno omuntu yenna agenda okuba ng'ayogera bwe nkujjako ng'omanya waliwo essimu gyendabye gye tulina okuwuliriza in case bw'ebanga waliwo agenda okugyogererako tulabe. Genda mu maaso. Kale sibo mbalamusizzaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina mukwano. Nze kusinziira ku bigambo by'oyogedde ngenda kugerako n'abali mu UPDF, poliisi nga muli bannayuganda nga temwajjuba Rwanda. Bino ebigambo bye ngenda bagamba banne mu bikwate n'obuvunaanyizibwa. Tansooka okwebaza ROO taata weebale nnyo, mwebale omulimu gwe mukola. Byonna bye mutubuulira kaffe tugenda kuteekawo amaaso era tulaba n'okola nga tukola. Ngamba kati bano abantu abali mu magye nga gwe toli Munyarwanda, ng'oli Munnayuganda, ng'oli Munnakole toli Munyarwanda, ng'oli Musoga toli Munyarwanda, ng'oli Muganda toli Munnarwanda, oli Mukiga toli Munyarwanda. Kano ke kadde ak'okwerwanako ffe kennyini tweddiza eggwanga lyaffe. Ebigambo mubiwulidde, abasirikale bazze abakoleyo abavudde mu ggwanga eritali lyaffe eritalina lya Rwanda nga baagala kwegatta ku Museveni kutwala ggwanga. Bannange mwebeerere mu obupoliisi obwesiriwaza. Omanyi muli busiru musula bubi mulinga mbizzi naye temwefuddeeko tubayamba temulaba. Muve mu kukwata abaana abalina kye bagenda okukola. Twagala nammwe musuleko ng'abantu. Poliisi mbaddamu bannange temuli Bannarwanda erero bagenda okuba essasi mu luba bw'otali kuba Museveni mu luba gw'onoomanya. Lala salaama. Hello. Yes, yeebazibwe nnyo mami. Olunaku lubadde lulungi. Ennyabo. Tozigwe. Mako gye tuli. Njagala kuteesaako. Waliwo Muteesa avuddeko ayogedde n'agamba nti abaana oba abantu taking actions, abantu tuyingire taking actions. Yes. Se bwenkitunulira banaye woyogera n'abantu abali ku ground ye Uganda abali ku first position ku taking actions kubanga be bali mu kifo kati. Abasinga be wali suubidde nti balina information tebamanyi bigenda mu maaso. Kati olusi tujja kuba nenya obutayimuka naye nga information tebagirina tebamanyi. Nendaba nga ffe abali eno abawuliriza programs zino buli lunaku ffe abalina chances okumanya biki ebigenda mu maaso bali bo babakweka. Then n'ekyakabaka oba eky'emmengo mbanaye ndi mwenyamivu ku mutima okusinzira ku information nga bwe mwagireese. Professor yaleese naawe waleese almost the same information mu kwatagana n'ekyakabaka n'abalala abo ab'ebusogana bonna. Kwegamba mpulirira ddala bubi nti Mayiga kyafunye akifunye kuva mu ffe ate nga Obuganda bwe bukiwagidde nti ebbanga lino lyonna ffe tubadde tetumanyi kiki kigenda mu maaso. Najja n'atugyamu ettafaali nga tetumanyi nti tugaggawaza ye tetugaggawaza Buganda. Wuuyo birthday run agikola ng'ate agikolera mabega wa Kabaka. Ne tumuwagira kati atuuse n'okuba nti alina obuvumu obuga nti ye atte Kabaka kubanga investments azirina nnyingi z'atasobola kuleka ate nga zivudde mu ffe. Bambi mpulira nga omutima gwange gwenyamidde nnyo nti Kabaka waffe yalwawo okututegeeza embeera eriwo ne tukola ekintu ekigenda omuviiramu obuzibu. Ye singa Katonda tabeera naffe nti atukwatirako n'amukingiriza n'abanga
amutuusa mu Uganda empya. Toyanziza nyawo. Ebyange olwaleero. Okay. Naye togwamu maanyi. Emirundi mingi nnyo gye baagadde okutta Kabaka. Kabaka waali si wakuba baagala abe mulamu. Waali kuba Katonda ayagala abe mulamu. He will survive. Don't worry. Yeah. Totya kintu kyonna. Hello. Hello. Mukama yeebazibwe nnyo mami. Kale nnyabo nawe gyebaleko mami. Akati sebo nsaba okukomentingako ku nsonga y'okugamba nti abantu tebalina information eyo. Ekisookera ddala nze sijja gamba nti abantu tebalina information. Abantu e Uganda balinga nga aba accepting embeera ne bagamba kati ekijja kye kiba kijja. Ekyo kimu. Mulimu abakirina munda nti bo singa wabaawo ekibaddewo bali ready okulwana okufuula nti twetaasa naye ng'abasinga they've normalized embeera oba otegeera pastor kyenkugamba. Ennyawo. Ne bw'olabanga abandi badde bategeera nti owaaye twerwaneko baabivaako dda ne banormalizing embeera nga bono oli bamuse kiwedde nga kitalo nga life continues. Ekyo kimu. Ensonga yange ey'okubiri yeya birthday run. Omuteesa omu agambye nti tugiboycotting tetugendayo. Tateesezza bubi. Naye ensonga eri bweti. Bwe tugamba nti tuboycotting ebintu byabwe, basomba abantu baabwe. Abafuna mu byabwe, abaagala okulya ak'olumu ne babaawo, oba abamanyiddwa mu kulyamu ensi y'olukwe. So bwe tunaga nti tuboycotting bajja kusomba abantu baabwe era balage nti omukolo gubaddewo as usual. Twandigambye nti tukunga abantu bonna tugende ku birthday run. Naye tugenda n'ensonga ABCDE. Bwe tutuuka wali teri kudduka mpaka Kabaka ng'agambye nti Mayiga ave mu lubiri. Yes. Oba ave mu Bwakabaka. Yes. Oba bwe tuna boycotting bajja kuleeta abantu baabwe and it will happen in the normal way. Tesa kwange kukwekyo. Then, ekintu kino, the earlier we do it, the better, pastor. Kubanga video ya teacher. Baatesa ate nga nawe wakyogerako. Baagala okukola nti eliminating Kabaka by latest would be August. Nga kye baagala batwale olubiri bakole ebyabo bye baagala. Kati ku ssaawa ya leero, if we don't act as soon as we can, olaba nti baagala kutuukiriza missoni yaabwe. Twetaaga tuveeyo mu bungi obw'amaanyi n'eddoboozi ery'omwanguka n'amaanyi agannamaddala okulaba nti tubaako action gye tukola eyinza okulaba nti ebakyankalanya mu nteekateeka zaabwe okwachivinga objective yaabwe eya July ne August. Tuyanziza nnyo mami. Oba ntegedde. Mami. So, endowooza zange ku kikwatagana ne birthday run. Tukunga abantu bonna bagende tukole ebipande byaffe bibeere mu nsawo zaabwe ba ku migongo gyabwe ba mu jackets byabwe nti bagenda kudduka. Tugambe nti Kabaka azze. Kabaka bw'aba akwata kalenda gy'akwata babendera what is that kyakwata n'awuuba nti uddewo emisinde. Tuwanike teri kudduka nga Mayiga akyali mu Buganda. Ate pastor najjanga nkugamba olubereberye ku nsonga ya Mayiga oyo ne nkugamba pastor emirandira egimu egiwaniridde mwami Museveni okutuukiriza ebigendererwa bye is Mayiga. Ne nkugamba omuti guno bwe tuba tunaaguwagula tetujja kuba nti tulinda kusikula kikolo. Tusobola okugenda nga tutema emiyulandira okuva wansi. Tujja kutuuka ng'omuti we guyimiridde tegukyayinza kuyimirira. Pastor n'oŋŋamba nedda tuteme muti. Nze ndaba singa emirandira egimu egyo twagenda tugitema, pastor nsekeredde naye bwe gwali nze nali ngambye akakadde kange nali nkatereseewo. Nali nkategese ne mbuga n'okufunayo abalala tukwate abalala tuteme emirandira. Anti kati kyensekedde okimanyi nti ebintu eby'omu kabookisi ebyaffe ebyaba biri kati obireese wano.
bagenda kukuba emigo jjajja owulira. N'onsonyiwa munange naye kwegamba mpulira obulumi. Kati byeryo munange pastor otherwise kansuubire nti namba yaffe eri ekyakola ey'omuwala oli gwe wampa kyosimiro something maleyo omutemwa gwange ngenda gumalayo wiiki ejja. Akume Mukama webale nnyo webalire ddala. Amiina mukwano. Eyo no solution y'emisinde, solution ya kyasa. Bwe mugikola, bwe tugikola, tuva mu lubiri nga bataddeko katikkiro omulala. Abamasimu muweddeyo tugende mu kigambo. Tukyalinayo eddakiika nga 7 zokka. Tanaba kunja byako ndeka munnaye tanaba kunja bya. Ani ali ku line tugende maaso. Muweddeyo kwegamba. Kale. Atujje wa masimu. Tugenda ate mu nsonga endala ey'ekigambo kya Katonda. Leero tetubadde nnyo na politics. Alo musumba je bali kusa. Kale sebo. Nawe je bali kusa. Bali tuweereza. Amina. Asooka okwebaza abateesa bonna abavuddeko. Amanya n'eddoboozi nze Sabasaba. Sabasaba you're welcome. Kakati mukama wange waliwo omukyala omuteesa ateesezza n'agamba Kabaka aveeyo ategeeza abantu buno mayiga amugobye. Ku ssaawa zino zitwogererako Kabaka takyasobola kukola kirango kyalo olw'ensonga senga bagamba buno musibe. Kakati omusibe ate anajja ate n'agamba nti nno ayamusiba yennyini tinnaate mugobye. Kubanga takyalina bwogerero. Sayini z'akoze zokka zimala okumala kati ffe abali ebweru ffe tulina okulwanirira omusibo oli. Tujje woono mayiga asobola otuga bannange mwebale munnyambyeko akasajja kaali kaasiwa omumwa kubanga olweddeko kagusiba talina wasobola kukagobera. Kitegeera abantu njagala ekyo bakitegeere bulungi. Kabaka sayini z'akoze zikola ki? Zimala tuwakyali sayini ndala gye twetaaga. Wabula ffe tulina okwanira Kabaka gwe baasiba tusobole omununulayo eri asobole okuddamu okwogera. Ekyokubiri, abantu bannayuganda bonna gye bali basooke bave ku basajja bano bampuuga. Bampuuga twabamanya akabondo ka DP nno abo tebazze kulwanirira abantu. Naye kye balina otukolera kiri kimu. Batandike buli ayeesiriwaza ng'ayina ekyesiwaza n'ajja mu people power nga MP tatimbangako ku mwana, tagendangako mukomera, tayamba famire, taweerera bamulekwa, yesaawa okutandika baveewo. Yayetagisa okufa afe kubanga bonna bayetagisa kufa buli MP yajja mu people power bonna bafe. Tubajjewo bonna kubanga baali beekweka mu ddiba baga mu ddiba ly'endiga ne batuyingiramu. Twakitegeeza tubadde n'abalabe ate badde babiri tumanyi kibakutira tukoze munda omwo kubanga basizza abaana bangi.
njagala otunuulira abaana bonna abatibwa kiba kitegeeza ba MP abo be basanga abaana balagiriranga abaana onasula wano kakati ffe tugamba mbu tutandike obbajjawo tetulina buzibu era batandika okubaako ngenda nkola research yange nga ngenda nkebera buli profile ya ba MP abo bangi nnyo be nazudde nga talina kipapawa na kimu kyayogerako tatimba baana tawa mawulire takola ki okujjako okulaga ambulance gyagula nga taddeko ekifaananyi kye nekya Bobi Wine. So ba MP batandikiwe nabo okolwako wabaagala Museveni ayagala buli omu amuwa ettanka ya gundi yabajaasi balyoke bakitegeera atasobola bonna batandikibwe okukolwako era tugenda kitandika kufa eno wansi kuba omanyi toli wajja nayokoka mu NUP ku ssaawa zino eyo basime tweyanzize ssebo bannange bataake what are you basime sejjako in fact ne Geno ani kale nyawo kakati nze mbadde nteesa mbadde nyongerezako kwekyo ekintu omwami kyayogeddeko ekyakabaka nti nno musibe kati nga bwe tumanyi nti nno bano abanyarwanda batemu kabaka teyasirikira bwereere kirabika balina kye baamussaako watya nga baamugamba nti nno kasita ovaayo n'oyogera ekintu kyonna oba okugoba mayiga Ssemakokiro afiirawo okitegeera kyengeza okugamba bayinza okuba balina kye baamutega ne bamugamba if you talk the day you will talk manya nti nno n'oli tumuyina ate ng'okimanyi nti nno Ssemakokiro atambula abeera n'oli omusimanyi omukyala bamuyitaani mukyala Kagere simanya Kagere sibamanyi na bulungi kubanga tebategeerekeka bonna babbi kati balabirira omwana oyo kati ate aba balabirira omwana oyo bakola ne Museveni kati bakitegeeza kino baamussaako akakwakukirizo ne bamugamba nti nno kasita oyatula bwoti oba kasita okola movement yonna bwoti oli avaawo ekitegeera ekintu ekyo ndooza ye trick eri emabega kubanga kabaka teyalitidde kwogera musajja mugumu. Ekyokubiri otugambye nti no erero bamutadde beetegese omutta kati nze mbadde nsaba Museveni ayongezeemu ku maanyi atekemu ka speed atekemu ka speed oba Essasi Mumutwe oba amulungira kanyo kawulire which is okay fe tuli basanyufu ku side yaffe we don't care okitegeera bw'aba tujjeddewo abantu abo banatutawanya mu future abantu yambe no tuyamba ekyo kye kibadde okuteesa kwange akume pastor webale nnyo yalenyawo Geno Waiza naye yalumbiddwa ekiro kabuze katono bamutte Katonda yayambye Geno Waiza omwana Alexandria Marino sali bumbera sinnungi nakatono muwulizaako nga nzija wano jukira ali mu exile embera yesennungi Alexandria Marino sera ndakuddamu njogereko naye nga avuddwa nokuba mufune ngenda mu program ne tutamaliza mugamba ngenda kujja embera ya Alexandria sinnungi ne Geno Waiza yawonyedde watone mundu za mulumbi ewaka ne yabadde yagaddewo bulungi enduru ne zivuga abalirwana ne bakuba enduru polisi ne jama sasi ne gavuga naye ne bagenda nga tebamututte Waiza ali mu mbeera nzibu abantu bamulondoola waliwo abamulondoola bingi naye tujja kuyitawo embeera tujja giyitamu Katonda nga bwali omulamu kale byebyo nno abaana bali mu struggle basula kutebuuki bwe bamanya nti oli kwalaali nga bakulumba balwana nnyo okulaba nga basaanyaawo ttiimu owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kyesikakasa nti basobola okugimalawo kubanga bannayuganda bonna bayimba olulimi lumu
twagala nkyukakyuka. Be balumba be bano be bamanyi abalabikira ennyo mu kamera, naye ate nga n'abali emabega batalabikira mu kamera bayitirivu, nti bwe bakumanya ng'owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu bo balowooza nti bwe bakolako obulabe oba ne bakutta banaaba bakkakkanyiza amaanyi gaabo abawagira Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ate nga bannayuganda bangi bamanyi omulamwa gwabwe nti gwa kujja Mwami Museveni mu buyinza. Oyinza okutta gulaba mu kamera naye ate tomanyi baani abamuli emabega, tomanyi ndowooza zaabwe, tomanyi ki kye baagala. Bangi bakyali mu makomera n'olwaleero naye ng'omusango gubavunaanibwa owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bangi baalugulamu dda obulamu naye ng'ensonga eyabattisa owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano abasajja baagala obawagirirwa mpaka oyagala oba toyagala. Bw'obalaga nti toli ku ludda lwabwe omusango gwe bakusalira guba gwa kufa. Kitegeeza nti bannayuganda okukomya ebikolwa bino ffe tulina obikomya nga twerwanako, nga tulwanirira bannaffe. Bwe kitannatuukako oyinza okulowooza nti gwe oli seefu, naye n'abo abamu ku bye byatuukako tebakeera nkya kubyagala, nabo baalabira awo ng'embeera ebagwiridde gye bataasuubira. Kitegeeza tulina kusitukira wamu ffenna. Bwe tweggyako embeera eno tujja kutuuka mu Uganda empya buli muntu gy'ayaayaanira.